Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kulamusako yena gy'osinzira okutulabira gwali ku mukuto gwa There is Still Hope. Ali mu ggwanga Uganda n'ali mutala amayanja amakya amalungi. Lunaku lwa mukaaga nnaku z'omwezi ezo zigenderedde ziri 25 mukuliko eyo mu National Cleaning Day etandise olunaku olwaleero guddo zonna okuwasaayo muzibadde ensibe. Kale Mukama tukwebaza olw'amakya amalungi tukuddiza ekitiibwa n'amatendo mwoyo mutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Njagala olaba obujulizi buno. In fact kino ekkanisa kyeyeetaaga. Ekkanisa kyeyeetaaga okubanga okusonyiwa tukisoosowaza nnyo n'okusinga ebintu ebirala. Abantu mubalaba mu kkanisa. Sister natwa ne sister owakwayana naye kankube abantu beerinako obukuku. Abantu beerinako obusungu akuba babukuuma bukuumi naye nga tuli mu kkanisa naye nga tetwagala na buli omu ayinako muno obusungu. So nkusaba owuliriza bulungi bambi akatambi kano nakyagadde nnyo sister kye yakoze. Ekyo kye tulina okutambuliramu ng'ekkanisa ng'abaana b'omusana, okusonyiwagana, okusabirigana. Kyandikwa kigamba mwatuliŋŋane ebibi byammwe mwekka na mwekka musabirigane musobole okuwona. Kati oyo ne baali musabidde ne bamuteekako emikono bamusiiga amafuta ng'ekyo kimuli ku mutima tewali badde kusumululwa. So okulaba akatambi ako. Kama yebasiwe twebaza Katonda olw'omwoyo omutukuvu. Olunaku lwaleero mpulidde okulumirizibwa gwe mulundi gwange ogusoose. Waliwo omuntu gwe njagala okujja ku mutima gwange okumusonyiwa mu lwatu. Yankola bubi nnyo naye nze nyiiga naye nva mangu ku kintu okujjako ng'omuntu yasazeewo okundistansinga naye omuntu newabanyiizizza najja gye ndi oba mbuuziza oba kyomu just mpulira omutima gwange nga guba gweta ne gumuleka. Naye omuntu ono yankola ekintu oba 2023 2024 nempulira nga omutima gwange gumukyaye naye mbadde nga nsaba nga mbotola naye nga mpulira ninawe situuka buli lwe mbotola mpulira ninawe situuka. N'abadde bandeetera ebirooto ne Beti nereera ndeetedde ekirooto kye yanfunyeeko nga nange mpulira okulumirizibwa. Mpulira omutima gwange gulina omuntu gwe gwakwata. Nze abooluganda abantu banyiiza oba munyiiza naye nze nta ebintu. Naye njagala kusonyiwa omuwala bamuyita Mire Namwanje. Mire waali mu kifo kino mbadde wano nga mpulira mbotodde naye bwe kigenze neesituka ne ŋŋenda wali wentuula nensangawo Mire ng'atuddewo. Nze saagala Mire kumpita mu maaso, saagala Mire akwate ku kintu kyange, saagala kusisinkana Mire bwe mbadde. Simanyi oba ye abadde akimanyi oba abadde takimanyi naye nze bwe mbadde. Naye nali ndi awo Mire n'akomawo wano ne baŋŋamba agenda kutandika okusula wano. Ne mpulira bubi naye nga of course mba sina kyenja mukola naye mba omutima gwange gwamutereka. Ayina ebintu bye yakola, ayina ekkanisa gye yagendako ne baogera ebintu nga omuntu gwali naye bwamurekodinga ng'agamba nti bintu bivudde mu ggulu.
nga bivudde mu ggulu mwoyo oba Katonda yabimugambye oba biki, naye nga bigambo byakukolima, kolimira bulamu bwange. Kati nga simanyi Katonda bwakolimira bulamu bwange. Wayiseewo ekiseera, wayiseewo emyaka, naye nakyawa mmere. Twakimanya nze ne Musumba Mukuye ne Mami Divine ne Ssenga Tendo, only us. Nenkwata ne audios ezo nenziteeka ku flash nakati njirina ewaka. That's how I've been hating that girl. Nzirina ewaka era nebaza Mukama nti omutima gwange gutadde mmere ngenda kugenda nzooki. Nsaba mmere wonna waali ajje angweko mu kifuba. Mbadde nakoowa mmere abooluganda. It has been heavy in my heart. Obwedda simanyi nti waali, naye musanze wentuula nga nakava wano okusaba ne mpulira nga n'omutima guntyemu. Mmere nkusonyiye. Ndowooza olabye bambi ekiruyi ekyo kye tuyita total deliverance. Maifet mind deliverance mwe muli okusabira n'owanika ebigere mu bbanga n'otomera ebisenge, naye teri maanyi gali mu kusonyiwa gwe okusonyiwa kujjudde amaanyi. Fe abasinga boolaba ebitusibye butasonyiwa. Amazima tuli mu kkanisa naye ng'ekkanisa ejjuddeko obutasonyiwa. Pasita alina bye yateeka ku mutima, endiga zirina bye yateeka ku mutima, naye nga ffenna tutudde omwo. Kyova ennaku zino ekkanisa temukyali byamagero kati byakufeekinga. Waayi? Okusonyiwa kintu kikulu. Nawulirako omubuulizi omu ng'agamba nti ekigenda otwala abantu mu geena asi nti ekibi, buteenenya. Kubanga olwo tuzaalibwa mu kibi. Naye kasita tuwenenya kibi ekyo then kigenda okutwala mu geena. Naye ka nkubuulire obukyayi buli mu kkanisa. Bukyayi buli mu kkanisa. Buli bulina ne transformer. W'osoma Yakobo 5:16 nga tuzunze mu makanisa mu tunoonya deliverance, naye nga abamu muffe deliverance gye twetaaga kusonyiwa. Nga ye deliverance gy'onoonya. Kakati bw'osoma Yakobo 5:16 ayogera okuba nga twatulingana ebibi ffekka na ffekka. Okitegedde? Kubanga wayinza okuba nga you have hidden struggles, mistakes. Naye nga n'oyatulira oyo okuwona kuba kulabisiddwa. So mu deliverance mulimu confession of sins, praying together, then finding healing. Ogenda kwatula, musabe mwenna. Teri ssaala ejja kusinga eyo ng'omuntu gw'obadde wakyawa gwe wateeka ku mutima gw'obadde toyagala nga mukutte emikono mu kukkiriza mu kwagala awatali pretense ne musaba. Esaala tosaba kungamba mbu tosaba butola. Okuwona kwaffe kujja tutandikira awo. Naye ka nkubuulire obunnanfuusa obuli mu kkanisa, obutaagala obukyayi obuli mu kkanisa. Abantu basitudde bannaabwe ku mitima naye nga tuweereza naye ng'obukyayi bwe tulina buyitirivu. Abefeso 4:2 egamba eti, egamba eti be kind to one another tender-heartedly, forgiving one another as God in Christ forgave you. Okitegedde? W'osoma Abakolosaayo, the book of Colossians, chapter yakumeka yakusatu olunyiriri 23 egamba for all have sinned and fall short of the glory of God. Kitegeeza nti oyo muno gw'ogaanye osonyiwa kisoboka naawe okuba nga ate ogwa
mu nsobi efaanaganako wadde tefaanaganako wetu naye nga osobola okugwa ki mu nsobi. Ne Zabbuli ojja gisoma ate eya mmeka? Eya 20 mu mmeka? Zabbuli eya 103 olunyiriri olw'12. Ndowooza nja kujja nkusomese the power in forgiveness, amaanyi agali ate mu kusonyiwa. Ojja kusoma ne Maaka 11:25 nayo ojja gisoma. So singa ebyo bye tudda mu nnimi muribo shikatara mazere bobobo, ebyo bye tudda mu zi dry ezituleetedde ulcers ne tufuna n'izi kansa ez'obwerere, singa twatulingana ebibi byaffe ffekka ne ffekka, wano kugambye twalirabiseewo gye muyita ki gye mulinze simanyi mbwe eri kujja era n'ekigambo wenkyerabira kyerabire muli bize gundi agenda kuleeta kakubuulire, singa ekkanisa tukeera ku makya musumba n'oyatungana ebibi era endiga bonna baakukosa mu kumanya wanyigira mu kumanya n'endiga buli omu n'owenoonya gw'olinako akakuku n'ogenda, wekankubuulire ekkanisa eno gye bagamba ejja kuba ya luvannyuma okusinga n'eyasooka tujja kirabako. Naye ne katusiibe katuleete abaweereza abava Amerika, abavaawa, abatambuza abalema nga tuganya okusonyiwagana. We are wasting time. Revival kyembadde noonya. Revival tetujja girabako. Revival eva muffe kukabala mitima gyaffe. Ate revival etandika naawe. Kasita okabala omutima gwo, that's the beginning of revival. Ne munnaye era sister kyewakoze ekyo kirungi. Agambye yali yamukoowa nga ne wamulengera obulengezi. So nekyo kituwa ekyokuyiga ffe abakosa bannaffe nti osobola okukosa omuntu deeply, omuntu onataddamu kusigala kyekimu. So tubanga tukola ebintu twegendereze, osobola okukosa Oluganda n'ekirabo ky'abadde alina ne kikosebwa ng'omulaba emotional ow'Oluganda azaabuukako dda, mumulaba kuseka naye nga amazima nga we yalibadde si waali. So naffe twegendereze. Omulala asobola okusonyiwa, omulala tasobola kusonyiwa wadde okusonyiwa tteeka. You must forgive. Okusonyiwa it is a must. Naye ate Katonda akikulekera option. It is a must from him, naye gwe amanyi. Naye tubeera mu kanisa Mukama nsonyiwa nakoze kino, naye omuntu najja nagamba nsonyiwa noga sisobola kukusonyiwa ku kyewankoze. N'ontwalira omwami sisobola, kale ggwe ne woolifa. Omuntu natuuka n'okulayira newenfa nti ku ntana yange tolinnyako. Obukyayi obwenkanidde awo mu kkanisa buvaawa. Kiva ebyamagero tubifeekinga, amaanyi ga Katonda tegakyalabisibwa, byonna bye tukola bya kusika busisi. Why? Katonda tozatambula mu kibiina nga ffenna tujjudde obukyayi obutasonyiwa buli ku ffe buti. Buyina n'ebizzukulu. Akukulembera katuuti okusaba wulira tomwagala, buli lw'ayimba wala Mukama saasira aleko shanga, kati kiwulire mu kyeyogeza mu nnimi. Kyantama n'okuntama ekyo. Wala kiba kiwa omuzindalo buli ssaawa. Eyo saavisi ekusazze dda waka lya weebake. You are wasting time. Buli akukulembera awo otandika omukubamu ebituli nga omulinako ekiruyi ekiniga. Eyo saavisi gyesonyiwe, tewali kalungi kogenda gijjamu waddaaka ne weewaana otya. Ne walikola point ogenda gikubamu ebituli. Kati kyekyo. Omuntu agenda oyimirira nga yakunyiiza. Kati nga Katonda ne waba alina message gy'ali, ate omanyi ebintu bya Katonda gwe ndowooza omanyi. Akola nga wayagala. Obubaka obukusumulula ate asobola obutikka oyo gwe wateeka ku mutima. N'ayogera obubaka ng'olaba kasasiro yennyini awedde emirimu ono gwe bakedde osolooza olwaleero.
ng'olaba Kitezi, kasasiro temuli kalungi konna, obubaka ne bugenda butyo. Osigala otyo. Sobale twegendereze ng'ekkanisa. Ekigambo kusonyiwa kikulu. Muli Sitaani oba omukubi handizitawuni kubanga ye Sitaani wa divide and rule. Tasobola bafuga nga tabaawudde, asooka bakutula. Asooka bayuzaayuza mwenna nga temukyakwatagana, temuzikwasa naye nga muli mu buweereza obwo, onaakulembera kwayo onaakola ki? Naye nga teri. Okisanga mu kwaya nti n'ondi asooka nga kwaya mistress at least alonda atamanyi kuyimba. Oli n'akamu mumala wakuba tamwagala yamunyiiza. Muganjoleza ebintu gyoleza engoye n'agaana. Ekintu kyonna oli n'olaba nga amuterese ebyali personal ne biyingira ne ministry. Olaba nga bikonyeza omuntu ekirabo kye bambi nga kikola ki? Nga kigendera awo. Oli example enfa aweera ku oyo. Naye ng'oluusi byali personal tebyalina mu ministry. Naye tubisitula byonna ebyewaka ebyawa byonna tubisitula ne tubikomekereza nga tubibye mu church. N'ekibiina ne kirabira ddala nti gundi ne gundi tebaagalana mbwanango. Naye nga mu church pastor ne assistant pastor tebazikwasa. Akulira abeegayirizi n'akulira abakebezi maama mbwanango mu church. So bantu bangi okuwona kikugaanye. Bajja kusabira kankule deliverance yo webanga egenda kuva mu kusonyiwa. Muganda wange ne wolibeera ku lusozi n'ofuuka olusozi, ne wolisula mu kkanisa n'ofuuka ekkanisa property y'ekkanisa, ne wolisiiba ebisiibo n'ofuna alusa n'ofuna kansa nti tova mu bisiibo, togenda kusumululwa. Katonda kye yagamba nti kino kyekyo. Gye nti oluusi deliverance once you discover the cause, olwotegera obuzibu ng'okola ekyo. Bangi kuffe kusonyiwa kwe kutusibye naye ng'ate oluusi abamu tukimanyi. Naye noweekaza n'obeerawo ne weeyisaako toyagala kumanya oli awo oli bize mu kifo ky'okusonyiwa oli awo oli mu nnimi riboshikataya amazeeketerebo olimi gyonna egy'emagombe egy'obujjajja egisibuka busenga ebukojja mbokya omuliro faaya nonyeenya omutwe nobanga ekkonkome faaya Alayija yayita omuliro n'ayokya bakabaka ba Baali. Nange olwaleero nguyita mu kifo kino gwokye. You are wasting time. There is nothing you are burning. Teri na muliro gugenda kujja. Teri. Kale abamu tubeera omwo ne twonoona obudde n'ezifaya ezitabanga naye ezitakolanga nako. So okusonyiwa kikulu. Kyekiri mu basumba baffe e Uganda wa. Singa abasumba baffe ab'e Uganda bano abeerumaluma ng'obukoko bavaayo bwe munaasonyiwa munne. Gwe walirabye ekigambo revival mu ggwanga wano. Maama. Buli omu oweeri n'aba yagamba bannaaye n'oweeno nti ye n'oweeri nti ye nti bale tutwale omulimu gwa Kristo mu maaso. Sitaani aba akiguddeko muganda wange. Naye lwaki? Ayagala abaawule. Wabaawula aba afunamu kye mwalikoze temukikola. Kati buli omu alowooza alina empire yeetegerera Uganda yonna. Buli omu atunula abantu b'alina TV follow. Abeera yakulira abalokole mu ggwanga lyonna. Nogamba ate Yesu yalagawa. Okitegeera? So kusonyiwa kintu kikulu nnyo. Kyekintu ekikya sipiidinza okuwonyezebwa. Kyekintu ekyanguwiriza okuwonyezebwa eri abantu. Bantu bangi tugabeera mu busibe paka. Kati oyo sisita yali badde awo n'asaba nga tabotola. Era kugambye mbadde sibotola. Yalisabye n'asaba n'agikuba n'agisimbuliza n'agisiguukulula n'agisindika mu nsenyi enkalu n'agiggyayo n'agitwala mu bungi obutakoma nga tewali waba si mu bufumbo. N'obufumbo muganda wange lwalifuushe
luyimba lwanshi national anthem yayimbye nga luyimbe ate eri wayi akatima ke katono kama tuyambe ekanisa katawo ng'amanyi gagenda vaago mwoyo mutukufu. We call upon the power of the Holy Ghost, power of the Holy Ghost, Holy Ghost power, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Holy Ghost oba tugwayi, Holy Ghost fire, fire, fire. Ayita Holy Ghost fire. Yeah. Walugwa atayagala kutunulako mu kanisa ate nga muweereza munne. Kati oli abeera bagana ayita Holy Ghost singa amanyi kyali gasiya tumalira budde. Okiwa ebyo bye tubeeramu mu kyaki ebyo tubeeramu emabega eyo n'abali mu maaso emitima nga gyogera okuvuma okubeera munda mu ffe okujerega. Kama mama akuyambe gamba Yesu tusaasire kitaffe amazima tuvudde ku mulamwa tunaaze n'omusaayi gwo tutukuze bw'abadde obutasonyiwa Mukama tuwe ekisa ekisonyiwa mu Kristo Yesu. Naffe Mukama be twasobya Mukama naffe tusaba batusonyiwe okome ku mitima gyabwe okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Yesu muwe obulamu bwe yekka yagenda okuyamba okuwa ekisa ekisonyiwa kubanga nakyo kyetaaga. Gamba Yesu nzikiriza olwaleero okuwa obulamu bwange obeere omulokozi era Mukama waabwe. Saasira obutali butuukirivu bwange maze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Kale ndowooza kanetwolemuko katono nnyo wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate tukwatako amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 31 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.